tugenda maaso n'ebyafa by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga twali tutuuse obanga tutandise obuvo bw'ekyafayo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twalaba nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ava mu nabbi waffe Ibrahim alaihi salam, era nga wano bw'osoma nasabu ye olulyo lwe bwe tugenda mu kitabo kya Ibn Kathir ekya Al-Fusul fi sirati Rasul, Al-Fusul fi sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam, bwe yamala okwogera amannya ge n'agamba nti dhikru nasabihi huwa sayyidu waladi Adam Abul Qasim Muhammad wa Ahmad wal Mahi, amanya go tujja gatukako amanya g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuli al-Hashir al-Aqib n'amalala. Bwe yamalirizaawo Ibn Kathir yaleeta omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajava yadde yagaziyaamu nga aleeta erinnya lya jjajja wa nabbi ne baganda ba jjajja oyo. Tuluwamu yaleetanga erinnya lya jjajja wa nabbi nga walaba Abdul Muttalib n'akulaga nti huwa Shaybatul Hamdi, n'agenda ku Hashim, then n'aleeta baganda ba Hashim omuli Abdu Shams ne Naufal n'abalala. Agenda maaso paka bwe yatuuka ku Adnan, naye no olulyo olwo tujja dusoma nga tumaze okusoma ekyafaayo, kubanga ekitutwala eyo kulaba butya famire y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwejja okusenga mu kitundu ky'e Makka. Twalaba nti Nabbi Ibrahim bwe yava Iraq mu kitundu okumpi awo ne Furat ne River Euphrates, era abasomyi bafaayo bamu bagamba fi Babil, oba gy'oyinza okuyita Babylon, okumpi awo n'ajja paka bwe yasenguka ng'asenguse taata we n'emirimu gye baali bakola egy'okusinza amasanamu, yagenda Falastini. Era Falastini eyo yewaali yasenguka ne Nabbi Lut. Nabbi Lut era kyova olaba nga onanoonya Sodome ne Gomora, Qaryat Sadum ng'Omuwarabu bw'ayitayo Sadum, ogenda kulaba ng'eri kumpi ne Baitul Maqdis nga si wala nnyo. So ne bajja ne bawangaalira awo. Naye mu lugendo lwolwo yagenda e Masiri ewaali omu abamanya mbaga yali mu bafaraina, mu bafalaawo. Falaawo oyo ekyafaayo mukijjukira bulungi we yagezaako okutuusa obulabe naddala ogw'obulisamaanyi ku maama waffe Saara, bwe byalema fawahaba laha, n'amuwa ekirabo mu mbeera ey'okuswala amajembulukufu, n'amuwa ekirabo kya Walida, omwana omuwala omuvubuka gwe bayitaani Hajar. Era twalaba omulundi oguwedde kyamanyi baayawukana oba balinamu okubagana empawa abaffe. Hajar yali muzaana oba yali omu ku bawala ba kabaka oyo. Kisobokera ddala okuba nga yali omu ku bawala ba kabaka oyo mu mbeera ya kabaka ono, okulaba ekyamagero ekyali ku Saara mu kwagala okukivaamu n'obutafuna bizibu biyinza kuba nti bivudde mu ekyo kyabadde agezaako okukola, n'awaayo muwala we. Abantu ne bagamba yali omu ku bakyala b'ekitundu abaali bawangaalira mu Kasr, mu Masiri ne mu lubiri lwa kabaka, n'abeera nga yamuwaayo eri Hajar. Twajja nga ne twogera oluvannyuma lw'okuba nti yali amututteyo, era Hajar n'amubuuza, ani gw'otulekedde, lwaki otulese eno? Paka we yamugamba nti Allahu amaraka bihadha, Allah yakulagidde ensonga eno, nga ekyafaayo kiyimizibwa mu Sahih al-Bukhari hadithi ey'1364. N'amubuuza nti Allah yakulagidde bino?
Ibrahim n'agamba nti naam. Naye twalabaawo mu bye twalaba mwalimu ensonga y'okuba nti Ibrahim yeewala okuzzaayo amaaso atunule Hajar. Lwaki? Twagamba nti okusinziira ku kyafaayo amaaso gano oba oliawo yali atya okukwatibwa ekisa atakkakane ng'ayawukanye ku kiragiro kyani kya Allahu subhanahu wa ta'ala ekyokuleka abantu be mu kifo ekyo Allah we yali amulagidde. Kubanga Allah yali amulagidde abateekaawo bwe yamala n'atambula ila thaniyatin mukabuku thaniya mukijjukira tujja kutuuka tunaba tugenda tusoma Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agenda e Madina. Waliwo akayimba akayimbibwa tujja kulaba waffe katuufu oba si katuufu. Tala'a al-badru alayna ngayo baali bakayimba min thaniyatil wada'i kati thaniyatil wada' ekigambo thaniya nawe wazookiwulira bulijjo kitegeeza tariikun fil jabal. Naye amanyi akayimba tujja kutuukawo oba yes tulabe bo bagamba kikuko era bitabo bingi biwandiikiddwa baffe naye bo abakaleeta mu bitabo bagamba nti abaali e Madiina baayimba tala'a al-badru alayna, omwezi guno ogujjudde kwagwo guyitibwa Badr, ogukyalimu kano kakkaavu guyitibwa Hilal. Kati al-badru lwaki bagamba badru? Kubanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku bujulizi obutuufu obutulaga ekyenyi kye bwe yalinga asekanga alinganga al-badr, alinganga omwezi ogwo mu kiro ekitaliimu bire. Va kuwane waffe oluusi kati tuli mu biseera by'omwezi ogwo gwa Badr nga twamaze ennaku enjeru ndoza lwabadde lwa mukaaga oba Sande lwabadde lwa mukaaga leero Mande si bwe kiri. Omwezi ogwo guba gwakayakana nnyo kati otuuka mu Bawarabu ate ebire biba bitono. Osobola okumalako wiiki oba ennaku nga 3 nga tolabye bire mu ggulu biri awo nti byekutte. Ebiseera ebisinga biba nga bisikataliza ate kati ekiro omwezi ogwo Laylatul Badr era ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyakuba ekyokulabirako nga atugamba ku butale tugenda okulaba Allahu jalla jalaaluhu yawma al-qiyama ng'agamba nti kama tarawna al-qamara laylatal badri, nga bwe mulaba omwezi mu kiro ng'omwezi ogukoze eki gujjudde. Naye bagamba nti tala'a al-badru alayna min thaniyatil wada'i, okuva mu kakubo ke bayita thaniyatil wada'i bwe baayimiriranga okusiibula abagenda. Kati tujja kugendayo nnyo eyo tulituukayo insha Allahu ta'ala nga tunnyonnyola ebigambo ebyo ebyayogerwa nti ebyayimbibwa abaali basangiwe Madina mu kiseera ekyo insha Allahu ta'ala. Twatuuka ne twogera ku Hajar n'okubeerawo kwe ne banywa ku mazzi n'entende paka ebyaggwawo n'atandika okutambula wakati wa Safa ne Marwa nga n'alaba omwana ng'akaaba naye n'atandika okwewala okutunulayo paka bwe yawulira sawutan era awo ndowooza twakoma sayidi awo aga nti falamma ashrafat ala al-Marwa, bwe yatuuka ku lusozi Marwa sami'at sawtan, n'awulira eddoboozi. Wano tusoma mu Sahihi al-Bukhari, sami'at sawtan faqalat sah, n'awulira eddoboozi naga kiki ekyo? Naga thumma tasamma'at fasami'at aydan, tasamma'at naddamu n'awuliriza bulungi kubanga sami'a ne tasamma'a byawukana. Sami'a oba awulidde buwulizi nga kizze n'owulira eddoboozi. Kati kano kootega amatu ekyo bakiyita tasamma'a, era owojjukira aya mu Qur'an la yassamma'una ila al-mala'il a'la, ndoza aya bwete bweri. Mu bannatafsiri oba banna kusoma Qur'ani bagamba taa'u eri eyingira mu siin. Ekikulu byonna naddamu n'awuliriza, wali yawulira naddamu n'awuliriza. Aidan faqalat
qad asma'ta in kana indaka ghawth, n'agamba ekituufu mpulidde bw'obanga oyinayo ghawth, obuyambi. Agenda maaso oba hadithi egenda maaso ng'etunyumiza ku mama waffe bwe yamala okuwulira eddoboozi eryo nga amaze n'okwogera ekigambo oba kugamba ekigambo ekyokwekanga ng'olina ky'owulidde. Then agamba nti fa idha hiya bimalakin inda mawdi'i zamzam, agenda okulaba malayika ng'eri mu kifo ewali zamzam. Lwakuba ogenda e Makka, saba Allah atwaleyo ffenna abaagendayo atuzzeeyo, amin. Ekifo ekyo kizibu kyakulaba, wabula abamanyiiwo bamanyiiwo, lakin baina almaqam walhajar al aswad, oba olwo tujja kufuna measurements entuufu insha Allahu taala wiiki ejja tumanye abaffe oba osobola okunoonyaawo olabewo, naye kizibu tebaagala bantu, kubanga ebifo ebimu bikwekebwa olw'abantu tibajja kuteekawo embeera. Oluvannyuma Zamzam, singa tubadde nti omusomo twagala Zamzam aliko ebigambo bingi, kyetegeeza ebyafaayo by'oluzzi lwa Zamzam okujja nga lusimwa paka ku mulembe guno, ebiseera biri emyaka egyeddako, sijjukira ddi baasembayo kusima ne bateekayo pumps, naye baamala ne bateekayo pumps ne baddamu ne baluzimba buto, naye ejjo ly'abalamu kikakasa mu myaka nga mukyenda bagalawo mu 2000. Seka tugambye gundi kubanga ekituufu maze emyaka ndowooza nga 5 okuva nasembayo okusoma ekitabo kye nali nsomye ekikwatagana n'amazzi ga Zamzam ne madakhat pumps ze baateekayo. Almuhim nga Imaamu watugambye bagalawo mu 2000. Tunaba tufunye oba oli awo akadde tunaafunamu akanyumero tusomera ebyafaayo by'oluzzi olwo lwonna lulamba, yadde obudde bwa kiba kyetaagisa obudde bungi, naye nga ekikulu mu byonna mu kifo ekyo okumpi ne Kaaba malayika we yakuba ekiwawaatiro. Simanyi wiiki ewedde twasigala wano ne homwaka oba waliyo yatufunirayo amawulire gonna agakwata kubeera nti Ismaila yasiita busiisi bigere okubeera nti Zamzam wasimwawo oluzzi. Naye oba oli awo abakyogera balina ebitabo bya taarikh bye bakijjamu, nakirabako, naye obujulizi obuli mu Sahihi al-Bukhari butulaga nti malayika yakubawo kiwawaatiro ne wavaawo amazzi ago. Kati maama waffe Hajar, oba tuyinza okumuyita jjajjaffe, bwe yalaba malak inda almawdi fabahatha biaqibihi au qaala bijinahihi, eitha yakubawo kisinziiro oba n'akubawo ekiwawaatiro kye, hatta dhahara alma, paka amazzi gakola ki bwe gaavaayo. Bukhari ayongera okutwetera hadithi eno nga bweva ku Ibn Abbas. Ibn Abbas ayongera otunyumiza ekyafaayo kino nga faja'alat tuhawwiduhu, n'atandika okuteekawo hawd. Al-hawd kye kintu ky'okuŋŋaanyizaamu amazzi. Era bwonna tuya hadithi nyingi ezigiramu ekigambo hawd, nga olaba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alina hawd ku lunaku lw'enkomerero ewagenda okubeera oluzzi lwe, abakkiriza lwe bagenda okunywako, ng'abatali bakkiriza tebagenda kukkirizibwa ku luzzi olwo. Nga oba oli awo tuba tulina omuwalimu atusomesa yawma al-qiyama, oluzzi olwo luliko ebigambo bingi ne hadithi nyingi ezaalugirako. Kyetegeeza ebigambo oluusi nkyogera nga ntegeeza ebigambo mu mbeera y'okwawukana kw'abamanyi, ne wano kyetegeeza nti kuliko ebintu bingi bye twetaaga okulumanyako kubanga lugazi nnyo nga Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atunyumiza. Naye wano tugamba nti faja'alat tuhawwidhu, n'atandika okubeera ng'akuŋŋaanya, ng'ateekawo ejjiji amazzi gano galeme kukola ki kugenda. Taqulu biyadiha hakadha waja'alat taghrifu min alma'i fi siqaiha, mu kubeera nti yali alowooza nsulo za bulijjo, yatandika okusena ku mazzi gano ng'ateeka mu kyombo kye yali azze nakyo Nabbi Ibrahim kye yali amuleese nakyo ekyalimu amazzi ge baali bakola ki banywa.
era nga wano nga mu kugakuŋŋaanya wa huwa yafuuru ba'da ma taghrifu, agenda okulaba amazzi yafuuru, amazzi geyongera kukola ki? Kuvaayo, gayongera kuvaayo oluvannyuma olw'okuba nti ate yali amaze okusena amazzi ago. Hadithi egenda mu maaso getugamba Ibn Abbas agamba qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, banaye dalasa ya siira yemu ku dalasa zofuniramu chance ey'amaanyi okwogera okusalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwate musobola kumalako dalasa, musobola okunyumya dalasa endala nga oluusi temwogedde ku nabbi mirundi giwera, naye no dalasa mwongera ne mwogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. So empeera tezituyitako kubanga kyekimu ku bigendera by'okusoma ni siira w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba yarhamu llahu umma Ismail, Allah asaasire maama wa Ismail, law tarakat zamzam, singa yaleka zamzam n'abeera nga akulukuta n'atamuteekako mayinja oba tosigenda nga amukuŋŋaanya, agamba nti law lam taghrif min alma, singa yali tatoddeeko nakuŋŋaanya mazzi ago, lakanat zamzam aynan ma'ina, zamzam lwandibadde luzzi olukulukuta, lwandibadde luzzi nga lusaasaanye, dhahiran jariyan ala wajhi al-ard, zamzam lwandibadde nga luzzi singa yali tamulese kukuluku n'akulukuta bukulukusi nga tamusenyeeko, yandibadde akulukuta oba oliawo n'atuuka Allah gye yandyagadde akole ki? Atuuke. Tayib, agenda maaso Ibn Abbas nga atunyumiza mu kyafaayo kino, atugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebyo yabyogera, qaala oluvannyuma Ibn Abbas agamba fasharibat wa arda'at waladaha, oluvannyuma yanywaho ku mazzi ago n'ayonsaako n'omwana we Ismail alayhi salam nga ajja kuki? Ku mazzi ago aga zamzam. Faqala laha almalak la takhafu ad-day'a, malayika yali azze nemugamba nti temutya kubeera nti mugenda kulekebwawo, nedda, Allah agenda bakola ki? Bakuuma, Allah agenda bateekako obukuumi bwe. Fa innaha huna baytullahi bayna yabni hadha alghulam abuhu, agamba nti wano waliwo ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, agenda ogizimba ye mwana ono nani? Ne taata we. Wa inna Allaha la yudayyi'u ahlahu, Allah tasobola kulekerera bantu be. Akonno kakulu, Allah tasobola kulekerera ki? Bantu be. Kitujjukiza Ssekasadamu twasomanga nga tukyali mu kusoma Qur'ani, abasomesa nga batusomesera nga bwe tukyali era tukyakisoma, abaseka balina aya gundi hadithi gye batusomesanga nga baga nti ahlul Qur'an, bannyini abantu ba Qur'ani abagyesibako, hum ahlullahi wa khassatuhu, be bantu ba Allah era abali special gyali. Kati bw'ofuna ekigambo kino ekiri mu eno hadithi ti inna Allaha la yudayyi'u ahlahu, Allah tasobola kulekerera bantu be, kitegeeza nti bw'obanga naye Qur'ani ogyesibyeko ng'oli mu lugendo olw'okuyiga okugisoma n'okugikwatako ky'ogikutteko, naye oba togimazeeko naye n'ofa ng'okyageza kukola ki? Kukwata n'okutereeza bw'osoma, manya nti ne Allah tagenda kukulekerera. So agamba nti wa kana albayt murtafi'an min al-ard karabiya, agamba nti ennyumba Kaaba already yali eyina omusingi gwayo, Allah gwe yagiteerawo min awwal yawm, nga Allah we yatugaa nti inna awwala baytin wudi'a linnas, ye nnyumba eyasooka okuzimbibwa ng'ezimbibwa ku lw'abaki? Ku lw'abantu. Lalladhi bibakkata mubaraka, ye nnyumba eri mu kiwonvu ky'e Makka. Kati nnyumba zonna ezazimbibwa oluvannyuma lwa kuzimba ki? Kaaba. Wakati w'okuzimba Kaaba n'okuzimba Baitul Maqdis, saba Allah abeere nga agitaasa oba Masjid al-Aqsa agijje mu mikono gy'Abayahudi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba waliwo emyaka 5
wakati w'ennyumba ez'emmeka ebbiri. Abamanyi bajja natugamba nti yes waliwo emyaka 5 ku musingi, kubanga omusingi ng'ogwa Kaaba we gwazimbibwa nga Allah atumye bamalayika, era Ibrahimu kye yakola bonna tugenze no maaso aya etuga direct mu Surat al-Baqara, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayt. Ibrahimu yasitula misingi gya nnyumba Kaaba, amma yo nga yo okutandikibwa yali ekola ki weeri. Wakadhalika Bait al-Maqdis era nayo yalina emisingi gyayo, Masjid al-Aqsa Sulaiman agisitula busituzi, kubanga hadha alhadith yushkil, ereetawo okubuzabuza singa omuntu awatategedde ekyo. Wa baina Ibrahim wa Sulaiman sanawat kathira, wakati wa nabbi Ibrahim ne Sulaiman waliwo emyaka miki mingi. Kubanga ogenda okulaba nabbi Ibrahim then okwate Ishaqa ne Ismail, oluvannyuma lwa Ishaq odde kwani ku Yaqub. Yaqubu nga yetata yayitibwa Israil. Israil nga tutegeeza wogera Israil tofuna noteeka akakwate wakati wa Isirayiri eno eyeetuma obwetumi n'abaana baani ba Israil. Kubanga twakira mu darasa ewedde ndowooza nti bano beetuma bwetumi abasinga wabula just gwanga ly'Abayahudi, Bani Sahyun, abayina Zionist gundi endowooza n'ebigendo ebyeki Zionist bajja ne batandikawo eggwanga, naye baava mu Europe eyo gye baali bali mu kubeera nti bonna Bayahudi. Era ne kaakati ne wa Muwarabu n'agamba afuuse mu Yahudi bamwanirize wa Isirayiri, era Abaethiopia abamu bayomba kubanga eggwanga baalitandika nga lina kuba ly'Abayahudi, si baana ba Isirayiri. Abamu ne balekebwa emabega, abamu ne bagendayo naye ne batayanirizibwa bulungi. Era Abayahudi bangi gye bali Ethiopia bagamba nti bandiyagadde nnyo okugenda e Isirayiri, naye Isirayiri ekoze ki ekyabayaganya. Wakadhalika Yahudi al-Yaman bangi baavaayo ne bagenda mu Isirayiri, abaana ne basigalayo e Yaman ku Buyahudi bwabwe nga tebasiramuse. Tayib, awo ennyumba eyo yali olede nga nsitufumukko. Ta'tihi suyul fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi, agamba nti nga gundi asuyul mukoka n'amataba nga gajja ne geetoolola ennyumba eyo. So bajuruhum baali already bamanye ekifo ekyo, kati baali tebakisi kye baliko, lakin bajuruhum hatta marrat bihim rufqatan aw rufqatun min jurhum aw ahli baytin min jurhum muqbilina min tariqi kada. Agamba nti paka abajuruhum we baali bayita nga bo bagenda mu byabwe, tebalina na bwetaavu bukkirira mu kiwonvu ky'e Makka, baabayitawo ne babeerako ekifo kuda, oba abamu bakiyita kudai, abamu bwe banyonyola hadith eno, ne batuulawo. Bwe baatuulawo bagenda okulaba nga fanazalu fi asfali Makka, ne bagenda mu kitundu eky'amaserengeta ga Makka, lakini baba batudde fara'aw ta'iran, bagenda okulaba obunyonyi nga bwetooloolera mu kitundu awo ewali Kaaba, ne bagamba nti inna hadha at-ta'ir la yaduuru ala ma'in. Ne balaba obunyonyi obwo ne bagamba buno obunyonyi tebusobola kubeera awantu okujja nga waliwo mazzi. Ngaffe abantu tukimanyi nti nga kalooli tezibeera mu kyalo, okujjako mpozi nga waliyo ebyalo bye tutamanyi ebibeeramu kalooli. Wakadhalika ne kamunye kizibu nnyo okubeera ewantu ewatali byesobola kuyigga. Era mu ddungu nawangalyako mu ddungu ndowooza emyezi giri 2 naye nga mikutulemu, Ramadani za mirundi 2, naye kizibu okulaba ekinyonyi ekyenkana kamunye, naddala mu biseera bya saifu ebyekyeya nga kati bye tulimu oba bye balimu sayidi eri, kizibu nnyo okulaba kamunye. Era obunyonyi bwolaba bubeera nga buno obusanke, obutaayi,
kubanga bwo buwangaliramu nga bulya biwuka ebitonotono era woobulabira nga bujja ku mazzi. Nabeerayo nga mbeera ku muzikiti we nali nga ngenze okuyambako imaamu okusaaza mu Ramadaan, naye nga amazzi era oluusi nga bw'ogalekawaawo mu bbaafu obusanga bunywa ku mazzi ago, era nga waliwo n'Abarabu abamu mu bitundu ebimu nga baateekawo oli azimba akantu ke nga bw'aba agenda ku makya waasawa nga 6 ebusinga okuyitirira olwo ennyonta ebukoze eki ebulumye. Kati waliwo obunyonyi Abawarabu abalaalo, kambayite balaalo, kubanga bo batambula na bisolo byabwe, era ye ma yahumuhu illa albahima teri ekimubeera ku bwongo biba bisolo bye. Waliwo mwalimu sekaseka tetwadde gulo ku darasa ye n'agamba waliawo yensonga lwaki batumye bahima naye ekyo kikye alina ye butya bwe yakireese yamanyi era gye yakijje mu bitabo ki, naye nga waliwo akakwate kanene wakati wa Mwarabu ekigambo bahima ne bannyini bahaim abaki abahima, kubanga ye ma yahumuhu illa albahima. Ye buli kimu obwongo bwe bw'oyagala okulaba obusungu bwe mukwatire ku bahaimu ze, kasita okwata ku bahima ze olabira obuzibu. So babeera bategeera weewali amazzi, weewali omuddo. Bano Bajurhum bwe batyo baali bawangaala ne bategeeramu nti mu kifo ekyo mulimu amazzi. liuhdina bihadha alwadi wama fihi ma, agamba nti la ahudna bihadha alwadi wama fihi ma, bagamba nti wano tumanyiddewo nti tewabeerawo ki mazzi. Fa arsalu jariyan au jariyaini, ne basindika abantu babiri abaali nga butuufu balinamu ku misinde egiwerako, babasindika era nga babaka baabwe bagende balabe abaffe amazzi ago gavaawa. Agamba nti fa idha hum bilma, bagenda okulaba amazzi ng'ate si ga mukoka. Faraja'u fa akhbaruhum bilma, ne baddayo ne babagamba nti waliwo amazzi mu kiwonvu ekyo. Fa aqbalu fa qaala wa ummu Ismaila inda alma, agamba nti ne bagenda fa aqbalu ne bajja. Ibn Abbas atugamba nti wa ummu Ismaila inda alma, ummu Ismaila yali awo kumpi n'amazzi. فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك، ne bamusaba abaffe okkiriza tubeere naawe wano ku mazzi gano tulendirewo ku nsolo zaffe akaseera. N'agamba nti faqalat na'am walakin la haqqa lakum fil ma, n'agamba mbakkiriza naye temuyinaamu mugabo kuki ku mazzi. Ekyo omusenze kubanga Abaganda bo balina olugendo lwagala serwajja okwota, ajjanga eyeesesaasesa naye ekivaamu ng'ate akola ki awamba. Ebyo tubirabe bingi mu bifo ebyenjawulo. Bali n'abazungu bwe batyo bajja mu nsi zaffe, bajjanga abazze okulambula ne bateekawo Lugard yajjanga ayina baali bagiyita Ibeco ndowooza, Imperial British East African Company, nga yagamba nze ndi musuubuzi, siina bwetaavu mu byabufuzi, naye mu busuubuzi bwe n'aleeta emmundu. So ng'ate Abawarabu bo baaleeta emmundu nga ebyawandiikibwa ku gundi ku Al-Malik Suna, ku Ssekabaka Suna. Mulimu ku byasooka omuwa ebirabo nga tannasiramuka baamuwanga emmundu ze yakozesanga mu kuyigga amasanga ge yabawa ng'agabawa ne bagatwala ki ne bagatwala. Era Abawarabu baamalayo ebbanga mu Uganda oba mu Buganda nga tebannaba kugamba nti Suna asiramuke, paka Kiswa weeri we yali atta olusinga atta abantu, namugamba abantu botta Katonda agenda kuvunaana. N'agamba waliyo Katonda asinga lubaale, ngaayi waliyo Katonda asinga lubaale. Ne batandika omunnyonnyola Obusiraamu. Olwo nno nga yabalabadde ensaala yaabwe n'enneeyisa yaabwe n'ennyambala yaabwe na buli kimu engeri gye baali beeyisaamu. Era da'wa yaabwe tebaagikola na kitala oba tebaagikola na kukaka. Already Suna yali amanyi abantu wano nga waliwo n'Abaganda bamu abaali bakoze eki basiramuse, naye ng'eddiini tennaba kufuuka ya ggwanga. Kabaka Suna Allah yarhamuhu, oluvannyuma ate ne bitabuka sitole empanvu ku sayidi eyo ey'okukyuka kwa Buganda okuva mu ggwanga ery'Obusiraamu okudda ate mu ggwanga ery'amadiini amatobeke
paka ate abakristaayo nga bakulembeddwa mu Lugadi bwe yajja neyewaŋŋamya mu bukulembeze nga akozesa ku Mwanga byali bya lubalaato nga bagezaako bakyali eno neeno naye kasita Mwanga yafa ne bateekawo Daudi Chwa be baamuteekako ng'abalabirizi baali ba Saapolo Kaggwa. Omusajja ate yali omubi eri Obusiraamu be baakuza, era bw'osoma ku byafaayo bya Saapolo Kaggwa olaba nga yali musajja muli wankwe, yabeeranga ng'Omusiraamu mu maaso ga mu ggwanga mu biseera bya Muteesa ne Mwanga awo, naye kasita yafuna chance eyolesa obulabe bwe eri Obusiraamu n'abukola ki? N'abwolesa. Tayib, eyo story empanvu ey'ebyafaayo byani bya Buganda. Tusaba Allah abeere nga atutaasa obubi obuli okukomawo nga bwe bwaliwo era n'obukyaliwo, Allah bututaase. Tayib, bagenda ne kyetubaddeko awo kwe kugamba nti omuntu Mama Ismaila yali mukyala mugezi nnyo, nabaga temulina mugabo muki ku mazzi gano, amazzi gange mwe temugayinaako ki mugabo. Agamba nti Ibn Abbas agamba nti qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi awo n'atugamba fa alfi dhalika, agamba nti fa alfa dhalika ummu Ismaila wa hiya tahta tuhibbu al-uns. Ummu Ismaila yayogera ekigambo ekyo naye nga hiya tuhibbu al-uns, ayagala nnyo okubeera n'omulirwano, ayagala abeereko n'abaki n'abantu. Ti amazzi gaaliwo naye nga baliwo ye nakaki ne kabbebike. Kati nga ekituufu ayagala abantu abeere nabo naye ate nga tayagala ate bamusinze maanyi. Waba basobola okukusinza amaanyi nga olaba Isirayiri batandika mpolampola okugenda mu Falastini, paka ate baatuuka ne batuuka nga bagenda babasindikiriza. Saawa zino omupango gwabwe gwa kufulumya abantu Gaza bonna batandike ate okuzimbamu mustawtanat settlements ez'Abayahudi. Mama Ismaila agenda we yabagamba bwatyo, fanazalu fa arsalu ila ahlihim. Twalaba nti Bajuruhum bwe twali tutandika oboogerako, qabila qahtaniya, kika ky'Abawarabu ekyava e Yaman, naye kaanu ru'at wa a'rab, baali balunzi nga batambula n'ensolo zaabwe. Kati baali bava mu south, kubanga Yaman wogitunuulira eri mu south yani ya Makka. Batambulanga bambuka bwe bati nga bagenda banoonya emmere emmere y'ebisolo byabwe n'awali amazzi. Era mu Baqahtaniya mwe mwava ne ba Aus ne Khazraj. Bwe tuba tutuuse kwogera ku Aus ne Khazraj tujja kulaba nti ekika kyabwe kiddira ddala paka ku al-Arab al-Qahtaniya, si be Bawarabu nga boolaba Abaquraishi, bayinamu enjawulo mu nsibuko yaabwe. Bwe bajja ne batuuka awo ne basindikira n'abantu abwe ne bajja idha kaana biha ahlu baiti minhum, agamba nti paka we baatuuka nga bataddewo okugamba batebenkeddewo nga waliwo n'abantu okuva mu Bajuruhum. Ibn Abbas agenda maaso n'atugamba nti washabba al-ghulam wa ta'allama al-arabiyya. Ismaila yali talina lulimi lulala kati lwamanye, kubanga maama we yali avudde wa Misiri, taata we ng'olulimi lwayogera si Luwalabu. Kati be yakuliramu baali boogezi ba Luwalabu, wa ta'allama minhum al-arabiyya, n'abeera nga abasomako Oluwalabu, bo nabo ne bamuyigako bye bamuyigako mu bigambo byagenda bikyuka mu Luwalabu. Nga hadithi wetugamba agamba nti wa a'jabahum hina shabba, n'abeewunyisa nnyo era ne balaba nga muvubuka mulungi nnyo mu kiseera we yafuukira omuvubuka. Falamma adraka zawwajuhu imra'atan minhum, bwe yakula ne bamuwa omukyala. Olwo kati famire Nabbi sallallahu alaihi wasallam gy'avaamu etandika okugenda nga ekola ki ezimbibwa. Olwo Ismaila jjajjaawe owa waggulu oluvannyuma lwa Ibrahim awasizza. Wamatat ummu Ismaila naafa. Eno kisa waliwo endala omuli okubeera nti yajja nga mama wa Ismaila akyali mulamu, ne bazimba
erimu okwagala Allah wamulagira okubeera nti amukola ki amusaddaka. Kati eyo kiswa ndala tuyinza okugigendamu oba okugigendamu tulina etujja okutuuka nga twogera ku taata wa nabbi sallallahu alayhi wasallam, twogere ku nsonga y'okuba nti ye kennyini yali agenda kusaddakibwa olw'okweyama kwa Abu Talib kwe yeeyama nti Allah walimuwa abaana 10 ajja kusaddaaka owe-10 mu bo Abdul Muttalib. Kati owe-10 mu baana abo abaaliwo mu kiseera ekyo yali Abdallah, lwakuba nti oluvannyuma lwa Abdallah yayongerako abaana abalala nga Abbas ne Hamza. Waotunulira Abbas ne Hamza nabbi baali bamusingako emyaka gyalinga 3-4 nga si kugamba bakulu ku ye emyaka emitonotono. Era awo bamanyi wetunatuuka kuyonsebwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam hina ardaathu Thuwaiba yali mukyala nga muzaana wa Abu Lahab. Tujja kulaba nti bayonka ku bbeere lyerimu era amatanga ge gamu ge bayonkako nabbi sallallahu alaihi wasallam ne Hamza. Era yensonga lwaki nabbi yagaana okuwasa muwala wa Hamza, kubanga yali already bayonka ku bbeere itya lyerimu. Kati awo tujja kutuukawo twogere ku kyafaayo simanyi mulinzijukiza insha Allahu taala ne twogera ku kyafaayo ky'okwagala okusalibwa kwa Ismail bwe tuliba twogera ku kyafaayo kya Abu Talib okwagala okusala Abdallah, era yakivaamu atya era eŋŋamiya yawaayo mmeka insha Allahu taala. Bamuwa omukyala Ibrahim najja baadama tazawwaja Ismail ng'ayagala kulaba kubanga yajja naye abamanyi batugamba simu eno hadithi wabula batugamba nti Ibrahim yali angajjanga ebiseera era mbu Allah yali yamuwa ensolo ya Buraq nga gyatambulirako okuva e Falastini kubanga olugendo luwanvu waliwo kilometers ezisukka 1,000 wa just okuva e Makka okugenda e Tabuk kilometers zaagala okwera 1,000. Ate Tabuk eri mu Saudi Arabia. Kati okufusukka Tabuk ogende Ordon awaliwo olugendo, thumma ove Ordon ogende mu Falastini olugendo yaluki kati kilometers ziba zisukka 1,000 naye ng'atambulawo najja n'abalambulako n'addayo insha Allahu taala. Tugende maaso nga tugamba nti Ibrahim bwe yajja ntize ekyafaayo kyo tukimaleyo nekinaaba kitutte mu wiiki endala okumanya obuvo bwa nabbi sallallahu alayhi wasallam, then tujja kuyingira mu lulyo lwe nga then tuyingire mu mbeera z'abantu b'e Makka bwe zaali nga nabbi tannabakola ki kuzaalibwa na kutumibwa insha Allahu taala. Tayib, Ibrahim bwe yajja lam yajid Ismail, teyasangawo Ismail. N'agamba nti n'abuuza omukyala nti omwana wange aliwa Ismail. Eno teyamugamba nti mwana wange, lakin yamubuuza nti omwami we aliwa. N'amugamba nti kharaja yabtaghi lana, agenze kutunoonyeza kyakulya. Thumma sa'alaha an aishihim wa hay'atihim, n'amubuuza ku mpangala gye bawangaalamu n'embeera gye balimu. N'amugamba nti nahnu bisharrin, nahnu fi dhiqin wa shidda. Omukyala ekizibu teyali tamanyi gwayogera naye amubuulira nga bwe bali mu mbeera embi era embeera enzibu nnyo ey'akanyigo, embeera ebanyiga. N'agamba nti fashakat ilayhi, n'amuloopera embeera gye baali bawangaaliramu. Qala fa idha jaa zawjuk, bawo waakomawo faqri'i alayhi ssalam, mugambe nti muweereza salaamu. Waquuli lahu yughayyiru atabata baabihi, n'amugamba nti omugambe nti akyuse omwango gw'ennyumba ye, omwango gw'oluggi. Kubanga singa tubadde bakugaziya lwaki Ibrahim alayhi ssalam agamba Ismail okukyusa n'ayita omukyala nti gwe mwango gwaki gw'ennyumba. Kubanga ebiseera bingi biidhnillahi taala nga Allah asazeewo omukyala ayina kyamaanyi kyakolako ebiyingira mu nyumba.
naddala mu barakaati z'ennyumba. Emikisa egiyingira mu nnyumba, omukyala bw'aba awangaala bubi obanga yeeyisa bubi obanga enkolagana ye wakati we ne Allah oba n'abantu mbi mu nnyumba, obulwa gw'owangaala naye, obulwa by'owangaala nabyo. Abakimanyi mukimanyi, singa omukyala abawampisa mbi, abeewammwe bakwesonyiwa, si bwe kiri? Bagamba owange ewoyo tewagendwa kubanga bakimanyi. Omulyango naye ogubanga muggule bwe gutyo, omwango gwagwo ye mukyala bw'aba takwagalamu, haasha wakalla tosobola kuguyingiramu, tosobola kuyingira mu nnyumba. Ne bw'oyingiramu ng'ennyumba gaggadde nga zibweti, saba Allah tugaziyize ebisolo byaffe abiteremu baraka, obugazi kugamba obwa baraka n'obula bwako, neeba ennyumba engazi yakunu dayiqan, eba nfunda. Era osanga abantu nga beeyagalira mu nnyumba enfunda olw'omutima n'enneeyisa y'abantu baawo, ate ennyumba engazi mu muzimbo gwayo n'ebafunda walira mu mbeera yaayo olw'embeera y'omukyala oba oliawo n'abantu abakola ki, abawangaalirawo. So Ibrahim alayhi salam agamba Ismaila an yughayira atabata babihi, akyuse omwango gw'ennyumba ye ogwo kubanga gwali gufuuse ekizibu. Wa omukyala watuukira okutotola ebizibu byasanga mu maka ge nga gwabitotoya tamumanyi, nga n'omwami taliiwo. Abamukyala si mwangu, era abamanyi batugambira ng'era hadisi zitugamba okukuuma ebyama by'omuki by'omunju. Ate naye mu mpisa yaffe eby'omunju bisigala byamuki bya munju, tebyogerwa, tebitotolwa genda nga obyogera mu bantu, kubanga Allahu jalla jalaaluhu tayagala kugenda nga twogera ebizibu byaffe, naddala eri abantu betasuubira nti alina kyasobola okukikolako. Kujjako ng'ensonga ogimanyi ti toyina mulimu n'ojja ewa haji guno omugamba munnange siina muki, oba n'ojja ewa imaamu, olw'okuba either asobola okugukuwa oba amanyi abasobola okukola ki, okugukuwa, n'omugamba siina mulimu. Naye details ennyingi ennyo tozigendamu kubanga ate ziyinza okukummisa omulimu. Saba Allah abeere nga atutaasa embeera embi. Tayib, agenda mu maaso ng'atunyumiza. Ibrahim bwe yamala okumugamba ebyo n'agenda. Ismaila bwe yakomawo, kaannahu anasa shay'an, alinganga alina kye yalaba obubonero obulaga nti waliwo yakoze eki, eyazze. Faqala hal ja'akum min ahad, waliwo abajjidde? Qala na'am, omukyala n'amugamba ye waliwo omusajja azze. Jaa shaykhun kadha wa kadha fasa'alana ank fa akhbartuhu wa sa'alani kayfa aishuna. Waliwo omusajja awazze nga mukadde kadde. Wera Ibrahim yali mukadde mu biseera ebyo, tujjukira bulungi. Yagenda okuzaala Ismaila ng'akoze eki, akaddiye. N'ambuuza tuwanga tutya, n'amugamba ana fi jahdin wa shidda. N'amugamba ati mutuufu, anna ffe tuli mu mbeera nzibu era obulamu tebutambula bulungi. N'amugamba fa hal awsaaka bi shay, alina kyakugambye kyonna? Qalat na'am amarani an uqri'a alayka assalam, andagidde nkutolera essalaamu. Wa yaqulu ghayyir atabata babik, n'akugamba nti omwango gw'ennyumba guno si muki wala osoma ebbaluwa egenda okukuleetera ebizibu. La ilaha illallah. Era olusi message yensonga lwaki si buli omuntu olina mu buli ebituba ebikola ki webiri. Erimu omuntu osobola kimutuma nga kirala nnyo nga kyagenda okutuusa ki kirina ye kennyini gwe kigenda okutuusaako embeera gy'atandiyagadde, naye ng'ate yalina otwalayo ki message eyo. So n'amugamba nti omusajja ngambye nti okyuse omwango gw'ennyumba. Qala dhaka abi, oyo nno gwobadde oyogera naye gwogambye ebigambo ebingi bwe bityo oyo taata wange. Waqad amarani an ufarikak, andagidde nkole ki, njawukane naawe. Kubanga eri omukulu ewaddugala wewakola ki, wewalaba. Era mu Busiraamu kikulu nnyo okwegendereza ebigambo by'abakitaffe. Tusaba Allah batuwangaalize mu mbeera esinga obulungi. Abantu va ku maaso abatusaasirire gye bali. Kasita akugamba ekigambo sooka okyetegereze, kubanga byamanyi bingi okusinga gwe byokola ki, by'omanyi.
era musajja mukulu olumu yali ampa amagezi ku nsonga ezimu mba ngezaako okumugaa nti nanga mutabani mpasiza abakazi okimanyi nyina abakazi abasukka mbameka mu babiri ate mbadde nabo emyaka egikunukkiriza 40 so uliza bye nkugamba ekituufu nasirika busirisi simanyi oba nali neetaaga okugamba ebigambo ebyo naye oba oli yagenda okulaba nga njagala kumuddamu kigambo ku nsonga gye yali agenda okuŋŋamba nayagala mbulire lwaki bino abiŋŋamba naŋŋamba bye nkugamba sirika okyali mwana muki muto soka owulirize so Ismail n'atalako omukyalo oyo fatazawaja minhum ukhra falabitha anhum Ibrahim masha Allah nawasa omukyalo omulala Ibrahim n'abeera ebbanga lye yabeerayo thumma ataahum ba'd oluvannyuma najja falam yajidhu era Ismail n'atamusangawo fadakhala ala imra'atihi fasa'alaha anhu bwe yayingira ew'omukyalo ono n'amubuuza ku Ismail lwakuba atyali waggulu tetumanyi oba yayingira era mu hadisi tekiriimu mu riwaaya ya Bukhari tekiriimu nti oba yakola ki yayingira naye asobola okuba nga teyayingira olw'embeera gye yasangawo muki omukyala nga wano seetaaga kuyingirawo naye wano Ibn Abbas akireeta kaati n'agamba nti fadakhala ala imra'atihi fasa'alaha anhu bwe yayingira n'ayingira mu nnyumba omwali omukyala fasa'alahu anhu n'amubuuza n'amugamba nti aliwa kaifa antum yamubuuza aliwa n'amugamba kharaja yabtaghi lana ageze tunoonyesa kyakulya oyo ageze okunoonya ekyokulya nabbi wa Allah naye ffe abamu oba tolina nawe otuuka ku kakongovule ka nabbi ye kakongovule nga tosobola nakukwata ku kisinziiro kye okyali mu kinnya naye ng'ogamba ze sente zijja kwereeta zijja kukola ki zijja kunsanga wano oba n'ogamba katule mu muzikiti okuva ku makya era tujja kulaba mu maaso eyo nga tusoma ku mirimu gya nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yakola tunatuuse ku kulabirirwa ku Abu Talib ng'amulabirira waliwo ebigambo bingi kukola kw'abannabbi sallallahu alaihim wasallam n'agenda agamba nti yagenze tunoonyeza n'amubuuza kaifa antum wasa'alaha an aishihim wa hayatihim n'amubuuza muli mutya embeera gye mwangaaliramu embeera y'obulamu eri etya faqalat nahnu bikhairin wa sa'a naga wallahi alhamdulillah tuyina ebirungi era embeera nnungi wa athnat ala Allah neyeebaza Allah labe kugamba kikulaga nti omukyalo yali mubaraka yadde embeera eyinza okuba nga yali tekyusa eki nnyo naye omukyalo yali atunuza liiso lya bukkiriza kubanga omuntu alina obukkiriza Katonda akalamu biki bingi era Allah kyetulagira kumwebaza mmere ya kitiibwa nnyo babitafuttafu bwe yali agaba Quraish yabagali ilafi Quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt abange musinze Allah khutuba ya Madina mulama gwe yabaddeko Friday newedde alladhi at'amahum min ju' eyabaliisa n'abajja mu njala Allah okubanga akuwonyezza enjala tofaayo ku mmere kijjakuwadde bw'abeeyo gyakoze eki gyakuwadde ekikulu akugjeeko enjala waguka tunuli abali Palestine saawa zino suubira nti banoonya pirawo biriyani wallahi kalla mbwanoonya nnyama anoonya kyakola ki kyakulya kati omukyalo ono yali ategedde n'ategeera obwennyini bw'ekyengera fa athnat ala Allah neyebaza Allah n'amutendereza ala ma an'ama alayhim mweyo byamuwadde mu butono bwabyo omulala wayandibirabye lakin mu maaso g'omukyalo ono olw'obukkiriza bwe n'empisa ze byali bingi mukyala wa Ismaila bwe yalina mu kiseera ekyo n'agamba nti wa athnat ala Allah faqala ma ta'amukum bwe yamala okutendereza Allah Ibrahim n'agamba nno mukyalo ono byayogedde kamubuuza ekika ky'emmere kye bakola ki oli teyatawana namubuuza kasaamuga nti embeera mbi n'amanya ono ne namubuuza bye balya omuceere ajja guyita kitalo nga tayagala kwogera nti muceere ajja kwogera kitalo kati n'amubuuza emmere yaabwe faqalat allaham tulya ki nyama qala wama sharabukum qalat alma namuga ebyokunywa tunywa amazzi nga bulijjo qala allahumma barik lahum fi llahmi
walmaai. N'asaba Allah. Wulira oli bwe yafiirwa edduwa olw'okwogera ebitakola makulu. Ono bwe yatendereza Allah, Ibrahimu n'afuna n'amabbabbanyi. Hatta daa lahum an yubarika Allahu lahum fi maihim wa lahmihim. Allah abatere baraka mu mazzi gaabwe n'ennyama yaabwe. Qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi nga ayogera ku Makka. Tuli mu kusoma lugendo lwa nabbi nga tannaba kuzaalibwa, gye yava, ensibuko ye. Kubanga paati ku byafaayo bye agamba nti lam yakun lahum yawma idhin hab. Ekiseera ekyo mu Makka temwalimu nsigo, temwalimu bw'ayogera ku nsigo aba ategeeza omuceere. Ne ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam tegwogerwako kiri awo, tegwogerwako. Naye bw'otunuulira eŋŋano yaliwo ku mulembe gwa nabbi, naye ku mulembe gwa Ismaila teyakola ki? Teyaliiwo. Kubanga abantu bazze bagenda balinnya bulinnya, okuva mu kuyigga ne bafuuka abalunzi, ne bafuuka abalimi, wahakadha. Mu kiseera ekyo mu Makka temwalimu hab, temwalimu mpeke ziriibwa. Walau kaana lahum daa lahum fihi. Naye singa zaalimu yandibadde abasabira Allah abatere baraka mu mpeke zaabwe ezo, naye mwalimu nnyama n'amazzi. Qaala fahuma la yakhlu alayhima ahadun bighayri Makka illa lam yuwafiqaahu. Teri abirya nga byokka byalya nga tawangaalira mu Makka okuggyako nga tasobola kumalako, asigala akyali kugamba asigala akyetaaga emmere. Amma omuntu ali mu Makka bw'aba alina kimu nnyama n'amazzi, Allah amuteramu baraka era amutambuliza obulamu bwe nga byokka byalya. Qala fa idha jaa zawjuki, n'amugamba nti bawo abazze, faqri'i alayhi salam, beera ng'omutolera salaamu, wa murihi yuthabbitu atabata babihi. N'amugamba nti bw'abazze mutolere salaamu, omulagire abeere ng'anyweza omwango gwaki? Gw'ennyumba ye. Olwa baraka nabbi Ibrahim ze yalaba mu kyalo ono, era n'abasabira ne baraka enki endala. Saba Allah tuwe barakaati. Oluvannyuma n'agamba falamma jaa Ismail qala hal ataakum min ahad. Ismaila bwe yajja n'amubuuza waliwo azze gye muli? Qala na'am. Qalat na'am. Omukyalo n'agamba nti azze, waliwo azze. Ataana sheikhun hasanu alhay'a. Waliwo omwami azze mukaddekadde bw'ati, naye abadde ekifaananyi kye kirungi. Oli yamugamba kimu, waliwo omuzeeyi akoze eki? Azze. Ono yayogera nti waliwo omusajja mukulu azze, naye ng'ekifaananyi kiki? Wallahi yenjawulo wakati w'abakyala. Nti ono yasobola okulaba ekifaananyi kirungi ekya nabbi Ibrahim. Oli embeera yali yamutamaatamadda nga tasobola kwogera birungi byali ku nabbi Ibrahim alayhi salam. Wa athnat alayhi, n'asooka n'awaana nabbi Ibrahim alayhi salam. Oli teyatawaana na kuwaana. Fasa'alani anka fa akhbartuhu fasa'alani kayfa aishuna fa akhbartuhu anna bi khayr. Bwe yambuuza nti oliwa, ne mugamba nti obadde olinako woolaze, n'aŋŋamba nti ate embeera gye muwangalyamu eri etya? Fa akhbartuhu, ne mugamba nti tuli bulungi. Qaala fa awsaaki bi shay. N'amugamba alina kyaggambye? Taata alina kyakugambyeyo kyonna? Kwa Ismaila abaasuubira nti taata wabazze yusi bi shay, aba alina message gy'aleetedde mutabani we bw'aba tamusanzeewo. Kubanga tusuubira nti akaseera kaali si kawanvu, naye olw'okuba entambula abamanyi gye batugamba banna taarikh, entambula yali ng'addukira ku Buraaka, nga kimwanguyira okukola ki? Teyeetaaga kusooka kuwummulamu olw'obuwanvu bw'olugendo. N'amugamba qalat na'am huwa yaqra'u alayka assalam. Ibrahim lamma jaa qara'a alayhi assalam, n'amugamba muntolere salaam, wa ya'muruka, era akulagidde an tuthabbita atabata babik, onyweze omwango gw'oluggi lw'ennyumba yo oba gw'omulyango gw'ennyumba yo. Agamba nti qala dhaka abi wa anta al-ataba. N'amugamba nti yo taata wange, wa anti al-ataba, gwe mwango gwaki? Oli yamugamba kimu nti yo taata wange, ngambye nkole ki? Bugobe. Ono amugamba nti dhaka abi wa anti al-ataba, oyo taata wange era gwe mwango gw'abadde ategeeza nga kyayagalamu kuwa mukyalo ono ssanyu ery'okuba nti taata alina
kyamwogeddeko ekirungi namuga wa anti al-ataba amarani an umsikaki nkunyweze bulungi mbeere nga nkuggumizawo wano wooli thumma labitha anhum ma sha Allah thumma jaa ba'da dhalika wa Ismail yabri nablan lahu tahta dawhatin qariba min Zamzam falamma ra'ahu qama ilayhi agamba nti bwe yakomawo yagenda n'amala ebbanga n'ajja nga oluvannyuma n'asanga Ismaila ng'agezaako okuwagala na kutereeza busaale bwe annabl ng'atudde kumpi n'oluzzi lwa Zamzam. Bwe yajja najja Ismaila n'ayimuka qama ilayhi fasana'a kama yasna'u alwalidu bilwaladi walwaladu bilwalid, ne bakola ng'omwana bwe yandikoze eri kitaawe ne taata bwe yandikoze eri ani omwana we. Mu nkola y'Abawarabu era enkola ensiraamu ng'oggyeko ebyaffe eby'okufukamira omuntu bw'oba olina omuntu gw'olabye ngazze la tusallimu anta jalis, totuula wansi n'omuweereza buki mukono. Ismaila yalina okuyimuka adduka agenda asanga taata wa mugwe mu kifuba amukulisa olugendo amusanyukira ebbanga lyali liyise ddene. Ndowooza tujja kwongera awo insha Allahu taala nga tugende ku kyafaayo ky'okuzimba Kaaba mu bufunze, then ate tutandike ndaba obudde gye bulaze. Tuyinza okuba nga ntya okukosa abasiraamu, ndowooza bwebwo ntya okukosa abasiraamu nga mpanvuyiza okusukkako awo biidhnillahi taala. Saba Allah tuwe obulungi mu byafaayo bino ebya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam byetusoma, kituwe okumugobera mu mbeera esinga obulungi. Allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.